Ku ntandikwa y'omwezi guno ensi yagwamu ekikangabwa oluvannyuma lw'omusajja Christopher Okello okuyingira ekifo ekyali kirabirira abaana Kiggaba Early Childhood Development Center n'asanjako abaana 4 abamu ku abo abaali babalabirirwa mu kifo kino. Kino nno kyaleetawo ebibuuzo bingi ku bifo ebikuumibwamu abaana ebijjudde mu ggwanga ku nnambika yaabyo. Era ne kiwaliriza gavumenti okuvaayo n'ennambika ennungamu ku makanga gano ne zinnasale bwe zirina okuddukanyizibwa. Ennambika eno etuumiddwa Early Child Care and Education Policy era ng'olwaleero minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moricho Kaduchu akulembeddemu enteekateeka ey'okukumba okuva ku kitebe kya minisitule y'ebyenjigiriza okutuuka ku kisaawe ky'essomero linnakivubo bbulu. Everything surrounding nursery in terms of age bracket, what we are supposed to teach children, and how long duration, the content, they are all involved in that policy. And it is a policy that is going to guide, that is going to inform, and that is going to make adequate decisions in terms of running and offering quality education for nursery, primary, nursery children. Amakali twabaddewo obunafu mu nkola y'emirimu eri ffenna abadde bakwatagana n'abaana. Buli omu abadde abikola nga bw'abirowooza oba nga bw'abiraba. So tewabaddewo nnambika y'awamu abantu bali tuyinza okugoberera gy'ogamba nti bwe kikwatagana ku basomesa basomesa abaana abato balina kuba batendekese enkanawa. Minisita era ayongedde okuttaanya ku nnambika eno. This is a policy that is put in place to coordinate, to have a very structural way of running nursery schools. And this is a policy that is going to inform all implementing partners in the field of nursery. Enteekateeka ey'amasomero ey'abantu abakolagana n'abaana eyita daycare oba nursery school. So naye gavumenti yakoze bulungi finally policy eno yayisiddwa era tumanyi nti egenda kuyamba nnyo okuwa ennambika eri bonna abeefanya ku mirimu gino. Essira ligenda kuteekebwa nnyo ku bantu abalabirira abaana bano. And we want teachers who are really teachers of nursery, not just anybody comes and starts handling these children. And we are telling the country, daycare centers are not part of nursery school. Daycare centers from 0 to 3 years, these are centers which will not be within the premises of nursery and primary schools. Ennambika eno yakutongozebwa olunaku olw'enkya.